olwaleero lwa Champions League, UEFA Champions League, tugenda kulaba oluzannya olusembayo mu okwandibadde okusunsulamu, era okusunsulamu kuno bwe kunaakomekkerezebwa olwo tujja kulaba ttiimu 16 ezinaaba zigenze ku round 16. Ku guno omulundi okwerwanako genda ku round 16 kutandikidde ku match day 1. Kiri gy'oli engeri gye weeyisaamu ku match day 1, match day 2, ogenda okutuuka eno either nga ggwe omu ku bakulembedde 8 ku table oba nga ggwe omu ku abo 16 abali mu kifo eky'omwenda okutuuka ku kya 24. Kaakati awo yenjawulo nze nno ng'omuntu omulabi w'omupiira, nze ate eri format yali enteeka ku bunkenke, naye eno kubanga bw'otunuuliramu eno format kati obunkenke buzze leero, kubanga leero gy'emipiira egimalayo ebibinja. Naye wali buli maaki yonna gye walabanga yalinga ya bunkenke, ng'omusajja bw'ajja nga fix kyegamba nti gw'osooka ku bugenyi, omusajja n'asooka akuswanyulira ewe goolo 3-1. Obunkenke obwo obujja obukwetaagisa okuwangulira ku goolo 2 ku bwereere nga kuliko ne awe goals rule ng'ekyalimu. Sindowooza bwali bunkwata omubabiro ogw'enjawulo okusinga eno match, oba kale eno format yatandise. Naye yo UEFA munnaye bayinza okuba nga balengedde wala, kubanga mu by'omupiira era baludde nga batuli mu maaso ffe ng'Abafirika oboolyawo n'ensi yonna okutwaliza awamu. Kati abanyuka emipiira gyonna egigenda okuzanyibwa gya leero ku ssaawa 5 ojja kweroboza bweroboza, either okulondako match gy'owulira nti yene kuteeka ku bunkenke n'ekuwoomera, oba n'ogenda na club yo gy'owagira, ogwo nagwo teguba mu musango. Naye abakulembedde ttebe eno okutuukira ddala ku kifo eky'omunaana, bano bo bagenda butereevu mu round 16. Kaakati okuva ku kifo eky'omwenda okutuuka ku kifo ekya 24 waliwo ttiimu 16 zino akalulu kagenda kukwatibwa. Akalulu nga bano abaana babakulembedde okuva ku 9 okutuuka ku kifo ekye16 be bajja okusiidinga, olwo babawe emu ku ezo ttiimu ezinaaba zivudde mu kifo ekye17 okutuuka ku kya 24. Kitegeeza tiwagenda kubeerawo ttiimu eri mu kifo kya 9 kusisinkana eri mu kifo kya 10 oba kya 11. Bano abali okuva mu ky'omwenda okutuuka ku kyo16 abo bo bagenda kubeera ku ludda lwabwe, olwo babalondere ku ezo ttiimu okuva ku ye17 okutuuka ku ya 24, era nga buli ttiimu emu ku ezo efunako opponent omu. Ne musooka mwokubo akapiira homandaawe, ekyo ne kiva mu ddiiro. Liverpool yo yayiseemu, tewali kiyinza giremesa kuyitamu. Ne Arsenal wali mu kifo ekyokusatu okujjako ng'enkyuka, kubanga obuzibu bwa table eno eyakubiddwa emu ey'amatiimu 36 table baakubyemu gwe mugotteko, ttiimu ziri kumukumu nnyo, nga okukubwayo omupiira gumu oyinza okukkirira ebifunga 6 ku table. Ekyo kiyinza okuteekawo oboolyawo akattu ku ttiimu ya Arsenal ng'emu ku ezo ttiimu eziri mu bifo ebisava mu kakuŋŋunta kano, kuba Liverpool yeekulembedde, Arsenal mu kifo kya 3, era ezo ze ttiimu 2 okuva mu Bungereza eziri mu top 8 era nga zoolekedde okuyitamu ogenda ku round 16 nga teziyise mu playoffs. Kati Arsenal weeri ne points zaayo 16 ate basibaganye ne Inter Milan. Kati ate abali mu kifo ekyokutaano Atletico Madrid n'abali mu kifo eky'omukaaga AC Milan bali ku points 15. Kyekiri kyegambye nti ttiimu zino zirina omugotteko gw'amaanyi nnyo mu bubonero. Kati kitegeeza AC Milan ne Atletico Madrid
ne Inter Milan bwe bawangula emipiira gyabwe Arsenal ne bamala bagikuba omupiira olaba AC Milan ne Atletico Madrid bwe bagenda ku points 18 olwo Inter Milan bwe wangula egenda ku points 19 kati awo lwakuba nti omupiira tisigwa ddiimuula bwe guti nti bino byonna bw'obyogerako bwe binaaba naye bano abakola abasengejja ensonga bateekawo ze bayita permutations nti ono bw'aba ayagala kino ayina kukola kitya era miziziko ki egiyinza okukimulemesa era engeri etya ennyangu yandibadde kimwanguyiza ebwe bityo naye mw'otunuulira Arsenal bw'ebanga eri mu kifo kya kusatu eyina points 16 kitegeeza nti ne Bayer Leverkusen eri mu kifo ekyomunaana ate ne kya Bayer Leverkusen kizibu nti nno Bayer Leverkusen mu kifo ekyomunaana benkanyankanya points ne Aston Villa ali mu kyomwenda ne Monaco ali mu kyekumi ne Feyenoord ali mu kyekumi n'ekimu ne Lille ali mu kyekumi n'ababiri ne Brest ali mu kifo ekyekumi n'abasatu kati awo kitegeeza nti bano bwe bawangula emipiira gyabwe Arsenal ne bagikuba omupiira olaba ttiimu olukunkumuli oluyinza okugiyitako n'olwekyo yembeera mwogenda okulabira emipiira egy'olwaleero ekyewuunyisa ku ttiimu ezaavuddemu RB Leipzig ne RB Salzburg ttiimu zino za kampuni eya energy drink ya Red Bull njatiikirivu mu nsi yonna era osanga clubs eziwerako nga ziriko ekigambo ekyo RB clubs zino za kampuni eyo basalawo okuyingira mu mizannyo kubanga ne mu Formula 1 gye bali ne mu basketball awenjawulo balinayo clubs awalala bavujjirira buvujjirizi awalala bannamukaago ba partners bwe batyo bo bakizuula nti ebyamaguzi byabwe bijja kutambulira nnyo ku kalango ak'emizannyo naye ndowooza wabaddewo okwennyika mu kkono okusannyalala kw'omupiira mu kampuni zino eza Red Bull mu clubs zino eza Red Bull era ndowooza baali balengedde wala kwe kuwa ne Jurgen Klopp omulimu ogw'okubeera sporting director owa clubs zonna eza Red Bull yonna gye ziri naddala ez'omupiira era ndowooza okutandika ne season ejja alina omulimu munene Jurgen Klopp okulaba nga wakiri RB Leipzig ebadde esituse okuva ku bannawaazo abalala bonna wakiri yandibadde eddayo mu kifaananyi kyayo mwe yali naye ku guno omulundi yemu ku ezo ttiimu ezawanduddwamu ate obutafaananako season ziri eziwedde emabega kasita ova mu kano ak'ebibinja toyinawo omukisa guweetera wali nti ate ogende mu Europa gwebyo biba biwedde olinda season eddako kati awo woyinza okulabiramuko ku muteeko ogwokubiri omuteeko ogwokusatu gwoyinza okulabirako Champions League ono Liverpool eyina omukisa nti nno kwabo kwegyo emipiira gye bagenda okuzanya ku round 16 tebajja kusisinkana Bayern Munich tebajja kusisinkana Real Madrid tebajja kusisinkana ttiimu ya Juventus omanyi okulembera ekibinja kiinako wekikuweera enkizo ng'ogenze ku round 16 nti gw'onoosisinkanayo yoyo ali eri mu bifo ebiyabayaba waliwo enjawulo wakati w'okubeera mu kifo ekiyabayaba n'okuba nti nno ttiimu yo njabayaba ebintu ebyo bibiri bya njawulo kuba oyinza okwesanga bwe kiba nga mu nnyinnyonnyola ne mu ntaputa ne mu ndaba y'ensonga eya bulijjo ttiimu eyimiridde obubi ku ttebo kitegeeza teri bulungi eyo nnafu ebeera bakimpe enkyekubire mu nnyinnyonnyola eya bulijjo naye bw'otunula ku eno ttebo nga ttiimu ezisinga okubeera mu bifo ebibi ye Manchester City ne PSG awo kibanga ekigamba nti bano abayiseewo genda mu round 16 tubayise mu playoffs kibajjako enkizo egamba nti bagenda kuyita wagonda kubanga ennyonnyola eya bulijjo yandigambye nti era abo abajegajega abayabayaba be balina okubeerayo mu bifo simanya 18 20 oba osuubidde bano abanene abaali bawangudde ku kino ekikopo nga beeyongeza ba Real Madrid ba Juventus ba Bayern Munich ba Inter Milan be bandibadde no ku bifo ebyokumwanja okuva ku kifo ekisooka okutuuka ku kyomunaana kati eyo ennyonnyola y'omupiira eya bulijjo naye ekikwewuunyisa
Real Madrid eri mu kifo kya 16 kakati gundi Bayern Munich eri mu kifo kya 15 Juventus eri mu kifo kya 17 kino kitegeeza ate PSG ne Manchester City beripye bweripye bati mu ngeri y'okugamba nti Katonda abasaasira olwaleero bawangule emipiira gyabwe ate abo bavuganya ebintu bireme kubatambulira bulungi kuba kiri mirundi ebiri oyinza okuwangula omupiira gwo naye ate ababadde balina okuviira mu bifo ate nabo ne bawangula egyabwe kitegeeza kati osigalawo wobadde okujjako okuweza obubonero obungi okusinga bwobadde olina naye ng'osigalawo. Man City kyeyagala wabeerewo okusiguukulula mu bifo naye nga entandikwa yaabwe yakuwangula mupiira. So bw'oggusa ensonga gye mbadde njogerako nti Liverpool bwemaliriza match day 8 olwaleero nga be bakulembedde kiba kibawa enkizo okusisinkana mu round 16 ne tiimu eziri mu bifo ebiyabayaba. Naye olw'okuba nti n'omutindo gwa clubs zino tegubadde mulungi nnyo season eno oba eno format yesoose ne bakubamuko ku buswanyu oyinza okusabirira okufuna ali mu kifo ekiyabayaba nga ye Bayern Munich okusinziira ku mbeera. Kakati awo nawo tugenda kutunulawoko bw'oba olaba emipiira olwaleero ekyo nakyo okiteekamu mu analysis yo kuba kijja kuyamba okuba torch mu ezo ttiimu ezinaagenda mu quarter final. Ekirala ky'olina okutunuliramuko ye playoffs eza club zizino ezinanyukira mu kifo okuva ku ky'omwenda okutuuka ku kya 24. Playoffs zigenda kubeerayo nga 11 omwezi ogujja olulubeera lwakubiri naye nga 12 lwe lwokusatu enkeera bajja kuddiŋŋana okuddiŋŋana kwanga 18 ne 19 omwezi ogujja ogwokubiri. Kati round 16 proper ba Liverpool gye bajja okubanga balinze nga bano bannaabo beeyongezaamu match ez'endala 2 ba Liverpool bajja kulabika ku round 16 nga 4 ne nga 5 omwezi ogwokusatu olwo baddiŋŋane nga 11 ne 12 era omwezi ogwokusatu olw'okuyingira April awo tuba tuyingidde quarter final. Njagala otunuulire embeera eya Champions League engeri gyegenda okweyongeramu n'okufuna ebirungo ebyenjawulo naddala nga bya knockout. Opimemuko emipiira egya league gye ginaaba gitunudde mu liga ez'enjawulo. Abawagira La Liga mujja kuba mutandise n'okulindirira ku El Clasico Barcelona gwenekyalizaako ttiimu ya Real Madrid. Kakati ate era mu mbeera y'emu abawagira omupiira gw'Ebungereza kati aba Liverpool bo balinamuko kalembereza amusambi waabwe Omufirika Mo Salah teriyo Africa Cup of Nations kuba Africa Cup of Nations ate egenda kubeerawo mu December ne January 2026. Kati awo muba ndowooza kye kimu kubeerese n'obugulumbo kuta Liverpool obutamuka nnyo kukuzza obujja endagaano ye. Omuntu atunulira ensonga kungulu ng'aziyita kungulu agamba ye musambi asinga oyinza n'okugamba nti ye Mufirika akyasinze okuba omupiira omungi mu Premier League y'Ebungereza atuuka atya kaakati endagaano ye nga si nteekeko mikono. Liverpool tekyayagala Bafirika naye batunuliramuko kubanga Mo Salah takyadda buto ate Africa Cup of Nations yiyo ebeerawo mu biseera nga liigi ekubye ekkoona ery'enjawulo. Tiimu ebeera ku kikopo teyandyagadde kuviibwako muzannyi waayo naddala asinga mu biseera ebya December n'ebiseera ebya January. Kati AFCON yajja atandika mu gutundutundu ogwa December nga gwako ne mu gutundutundu ogwa January. Kitegeeza December nga gwako ne January omwaka ogujja kyonna Liverpool kyeneebeevuganyaako omuzannyi oyo Mo Salah ajja kuba agenze ku ttiimu y'eggwanga erya Misiri. Naye kyenvudde nzijayo fixture ya knockout rounds eza Champions League osobola okugeraageranyaamu ne fixture ya league okusinziira ku club gy'owagira ne mu league mw'owagira olabe osobola okusamba omupiira ogwakaasa mmeeme kubanga eyo ejja kuba tekyali opponent mutono. Opponent abandi badde abatono bafuuka balubwalukovu muganda agamba lulumirira kutta nabo bagezaako okwerwanako butadda mu kibinja kya wansi
buli kabonero ke bakuŋŋaanya kabanga zaabu. Kaakati endala ttiimu ezandibadde ng'enjaba yaba ezo nazo zibaako okunyweza ebifo, kubanga mu Premier League okufaananako ne mu liigi endala wonna ekifo ky'onnyukiramu kiyinza okubeerako enjawulo ya mitwalo 80 ku kakadde aka pawundi kwoyo ali wansiiwo ku tebo. Kati abo nabo baba banoonya bifo. Abazannyi abamu baba banoonya ndagaano mu klabu ez'enjawulo naddala ezivuganya ku bikopo. Kati kitegeeza tejja kubeerayo maachi ya kusaaga, buli maachi ogizannya nga final. Kaakati mu kugizannya nga final mu kaseera ke kamu ne Champions League wayingirira knockout stages. Abazannyi banasobola okuba omupiira ogufaanagana buli luvannyuma lwa nnaku 3 mu mpaka ez'enjawulo. Eyo ansa tujja girinda mu kisaawe. Bw'omala okutunuulira, kuba mbadde njagala okutunuulira ebintu bino ebya Champions League mu kifaananyi okutwaliza awamu. Eky'okuyingira mu kisaawe, gino emipiira gino egisalawo, egyo ebiseera ebisinga obukodyo bukola kitono. Oyo asinze okwesitula n'okwetegekera maachi eyo n'akiraga ne mu bujulizi, oyo yayita ku munne. Naye nga tulindiridde okulaba abamu ku banene abalemwa okuyitamu, kuba ekyo kyekifuula ate omupiira okubeera ogw'enjawulo. Naye ate n'abo abanaabayiseemu ate nga bakomye wali ku play-offs mwe bagenda okuzannyira ttiimu ze bagenda okukwata mu kalulu, kuyinza okubeerako abanene abalala abasigala awo. Kaakati ate bwe bava awo bamale basange bano 8 banaabakulembedde tebo, awo wo 8 gulina okusigalawo. Kyekigiyisa round 16 yensonga lwaki ttiimu ezituuka ku quarter final zirina kubeera 8. N'olwekyo wano ekikopo kino wekigenda okutandikira ndowooza okusituka mu ngeri y'enjawulo. Kati ate olwo olunaku olw'enkya tugenda mu mpaka eza Europa. Mu Europa eno naye eriyo bewandiise baluliira mu nnyana nga profile zaabwe zandibadde zibagwanyiza kubeera eno mu Champions League. Naye ku guno omulundi nga bali mu Europa ate nga balina omukisa nti bali abagenda okugwa okuva mu Champions League etteeka lyakyusizza tebagenda kugwa eno mu mpaka za Europa, kubanga luli kibadde nti mu kibinja bw'onyukira mu kifo ekyokusatu okkirirako eno mu Europa. Kati ebyo tebiriiyo. Naye bw'otunuulira clubs okusinga Europa talinga Champions League. Champions League abanene bangi nnyo abali mu bifo ebibuusibwabuusibwa. Naye mu Europa okutunula eno okuva ku kifo ekya24 okukkirira eno wansi, ndowooza oyinza bwewuunya FC Porto. FC Porto bali mu kifo kya 25 era balina okwewozaako okw'amaanyi ennyo olunaku luno olwaleero nga bakyalira ttiimu ya Maccabi Tel Aviv, era ndowooza balina obusobozi kuba bagobye n'omutendesi nno. Ebintu byali tebibadde birungi nnyo, kakibeere mu liigi awaka, kakibeere mu mpaka zino eza Europa. Ate nga bagenda mu Europa ng'abamu ku banene era bye bandi batambulirako n'ensonga eya okuyingira round 16. Kati eno awalala nga bwe njogeddeko Europa eriko kalekaleko amannya tegatiisa nnyo agali outside top 8, kubanga Lazio, Eintracht Frankfurt, Atletico Bilbao, Manchester United, Olympique Lyonnais, Tottenham Hotspur, Anderlecht ne FCSB eye Romania bebo abali mu top 8. Gundi Anderlecht wakiri awo oteekawo oba Galatasaray yebadde okunga enene, mpozi ne Ajax okubeera mu kifo ekye16. Ajax y'omu ku banene yandibadde wano ku mwanjo. Oyinza n'okwagala okusikayo ttiimu ya AS Roma mu kifo ekya21. Naye awalala walabikanga ekiri omulaala, walabikanga awali ekiri omulaala, era maachi eno esembayo egenda kunnyonnyola ebintu bingi nnyo okulaba ttiimu ezinasobola okweyongera obutereevu ogenda mu knockout stages, mpozi n'ezo ezinaayita mu play-offs, kubanga fomati yaabwe n'amateeka byonna bifaanagana n'ebyo bannaabwe aba Champions League bye baakoze oba bye baafunye.
kati bwomala okutunulira emipiira gino mu kutwaliza era n'empaka zino eza Europa olunaku lw'enkya gijja kuzannyibwa ku ssaawa 5 bonna bazannya omulundi gumu kubanga buli omu mubeeramu ttiimu eziwerako nga zirinako kye zibanja kakati nga bw'alinda n'amala okulaba ku guli ate ayinza okufutubbala mu ngeri y'enjawulo nga yeepikira guno kati awo Champions League olwaleero ne Europa enkya bw'atyo bw'agenda okgenda kati bwe tuddayoko ku club football nga si mpaka eza club empanguzi okuddayo wali Bungereza red card eyaweereddwa omulenzi ono Lewis Kelly ng'emuweebwa referee Mike Oliver yellow card eno akakiiko akajugulirwamu kagisazizzaamu jukira akakiiko kano kanjawulo ku kakiiko k'aba referees wabula kabeerako abantu 3 bonna baali basambi ba mupiira kati gwe bw'otwala video evidence olina okutwala obutambi n'otwala n'olupapula oluwandiike ng'onnyonnyola lwaki olowooza red card eyo teyabadde entuufu awo abakulu abo batunulamu ne bakubaganya ebirowoozo balina obuyinza obujjawo red card eyo bwe bagijjawo nga bategeezaako abakulembera ba referees nga bategeezaako Premier League nga bategeezaako FA ekintu nga kitambula nolwekyo Lewis Kelly omupiira gwa Manchester City ajja gubaamu bwe kinaabanga mukama we Mikel Arteta anaaba amusomye ng'omupiira guno gwa ku weekend tubadde we tutuuse nga tutuuse kujulira era n'okuyitamu kw'omusango Arsenal gwe yaloopye eri akakiiko akaateekebwawo aba Premier League okwekenneenya okwemulugunya kwonna okuba kuliwo naye ebibadde biyitingana nti Mike Oliver oba oliawo anaagaanibwa n'okulamula emipiira mbu ensobi gye yakoze oba kale etteeka lye yamenye okugaba red card nga tesaanidde mbu lyabadde bbi nnyo era nti bajja kutuuka n'okumuwa suspension ekintu kino si kituufu kubanga n'olwaleero luno yagenda okulamula omupiira wakati wa Barcelona ne ttiimu ya Atalanta wabula ebigambo ebyavuddeyo ng'otadde ku kyokuba nti abawagizi ba Arsenal balabika mu nsi yonna beebamu kubanga ebigambo ebyo ebisongovu balina bingi era n'eri Bungereza nayo bwe batyo kuba baatuuse okwogerera referee ono ebigambo ebisongovu ko n'okutuuka okutiisatiisa okutemula omwana w'emyaka 2 kale neeyo omupiira gye gubatuusizza naye ekyo kyongera okulaga Arsenal engeri gyebeeramu desperate buli lwe bagiwa kaadi emmyufu kwegamba bo tebalinawo omukisa gwonna gwesitula kugamba nti nno ne bw'ofuna emmyufu osobola okuwangula omupiira kyova olabanga obujulizi bwonna obw'obukambwe butuuka ne buvaayo olaba ffe naffe batuvumira eno ku zi TikTok oli n'akuvuma n'akunoza gy'obeera kaadi gwe wagigabye kaakati ekyo kiyitiramu ddala ne kiraga nti mindset ya Arsenal ekyo nno kya bulabe kasita ekintu otandika okukikkiririzaamu etala bwe kibeera obuswandi obwo bwonna abawagizi ba Arsenal bakozesa okuviira ddala ku manager waabwe Mikel Arteta buweereza message nti yo Arsenal buli lwefuna bwegobwamu omusambi obubonere batekyabufunye songa nakolako ko wano ku show ndowooza yali era nali ngezaako okuzingako obumu ku bunafu Arsenal bwesanze mu season nga yakatandika kuba mipiira ejaggulawo 8 Arsenal yina abazanyi baayo ba mirundi 3 abaagobwa mu kisaawe nendeeta omulamwa ogwali gugamba you can't go through the red card but you can go around it gwe mulamwa gwe nakozesa nti to go through the red card ekyo kibanga ekitegeeza nti oli wagikuwa osobola okugimujjako n'ogamba deka ani gwowa kaadi naye to go around it kitegeeza nti either osobola okuteekawo embeera eyeewala okufuna kaadi kubanga eyo embeera esoboka oba bwe babanga kaadi omaze n'ogifuna teba nkomerero enneeyisaayo
abazanyi abalimu nabo bokyusa ng'omutendesi n'enkyukakyuka y'obukodyo eyina okulaga nti ttiimu ye esituse okufa obufi nti ate esinga kubeera ya mutawaana nnyo nga bali bazanyi 10 naye bw'olaba ebigambo ebyetooloolera ku Arsenal okufuna kaadi emmyufu obuswandi obubiriko kikulagira ddala nti babeera desperate bo bakimanyi mindset yaabwe eri nti nno kasita babagobamu omuzanyi biba bifudde. Naye tugezeeko okusemberakoko mu kisaawe. Ekisooka red card ye referee yagambye nti wabaddewo serious foul play era n'atunuulira ne engwala Lewis Kelly gyeyakubye Matt Doherty n'agamba engwala eno ekisooka yabaddewo. Ekyokubiri yazze kikeerezi engwala eyo kitegeeza yabadde tagiridde kusambawo omupiira. Ekyokusatu n'agamba nti engwala eno yabaddeko wagguluko. Omanyi waliwo kyebayita mu mupiira waliwo kyebayita high boot. Kwegamba waliwo ekintu omuntu asamba omupiira ffenna gwe tumanyi nti teriyo omupiira munene gwenkana ng'oguyimiriza wano nga oli gumutuuka ku viivi waggulu obuwanvu oba obugulumivu okujjako ng'oyo mwana muto. Kati bwe kiba nga omupiira mutono bwe gutyo omuntu omukuba otya gwe kyoyita okujjawo omupiira n'omukuba paka eno nga mu viivi waggulu. So kakati ekyo kyekyaleetesa okugezaako okutaputa serious foul play. Oli agiridde omupiira oyina kukuba eno wansi ku bigere. Kati ekyo rifu Michael Oliver yenyinyonyola gye yawaddeyo mu ewa VAR. Kyobulaba teyagenze na wa VAR. Owa VAR olwamubuuziza zino answers zonna yabadde azirina ready. N'agamba n'okugamba nti ne situation yo yabadde opportunity ey'okulumba yabadde nyengevu. Kino kyawukana ku kye bayita okutta goal scoring opportunity. Okutta goal scoring opportunity batunuulira ne distance from goal naawo awabadde incident. Kati nga ku mupiira gwa AFC Bournemouth bwe bagobamu William Saliba eyo distance yaliko ntonotono ate batunuulira n'abo abeetoolodde Saliba abayinza okumuyambako oba obutamuyambako bo ne babeera obubeezi mu ngeri ya kiguumaaza. Ebyo byonna babitunuulira. Ne kakati omukulu ono yagenza okwogeramu ne Darren England eyabadde ku VAR. Darren England naye nakkiriziganya naye. Kakati era Arsenal yalabise ng'enkola y'emirimu yasanyaladdemu nga basigadde abazanyi 10 okutuusa nga omuzanyi Joao Gomez owa Wolverhampton Wanderers nga awereddwa kaadi emmyufu. Arsenal nduuze yayisizaawo n'eddakiika 4 zokka n'eryoka eteebago. Kitegeeza nti mindset ya Arsenal yeegamba bwe bafuna emmyufu obubonero tebabuyina. Ate nga ogenda okuwoza okusazaamu red card eyo damage eba yakoleddwa dda. Yensonga lwaki kiba kirungi nnyo omutendesi n'ateekateeka ttiimu engeri y'okweyisaamu ku red card zino. Nze bwe ndowooza going forward kubanga egyo emipiira esatu mu mipiira 8 ejaggulawo season Arsenal mwe yafuna nga abazanyi bagobeddwamu yali tesobola kuŋŋaanya bubonero busatu. Era season bw'eneggwako nga Arsenal bw'eneeberako ebigendera byayo ebyaganye okuyitamu bajja kuddayo batunuulire ku mipiira egyo esatu egyagobwamu abazanyi mu mipiira 8 egyatandika season. Tubadde tugezaako okutunuulira omuntu yenna ow'omupiira olina kubanga okimanyi nti omusambi n'omutendesi n'omuwagizi temusobola kusalawo afuna red card n'atafuna. Naye ate red card eno singa egira neeva mu nsawo y'omutendesi n'agiwanika eyina okuteekebwamu ekitiibwa mu kaseera ako kennyini. Kaakati bw'otuuka n'ojulira nga Arsenal bwe yajulidde ekyo ebiseera ebisinga kiba kikeerezi okujulira. Okujulira kitegeeza nti nno omuzannyi wo anaaba akkirizibwa okuzannya match eddako so tekikyusa results eza match mwe yafunidde kaadi emmyufu. N'olwekyo bwe kiba ng'ekyo bwe kityo bwe kiri liifu ne bwazuulwa nti awalana nnyo Arsenal, liifu ne bwazuulwa nti wa kibogwe
amateeka ne begasalawo nti lifaasibwe mayisa taddamu na kufuuwa mupiira ziri eddakiika ziyaweereddemu omusambi wo kaadi ne bamugobamu no opponent nafuna numerical advantage ekulemesa okuwangula kiba kirungi omutendesi n'oteekawo enkola eyinza okunnyulula ttiimu nga abazanyi bali 10 bwe nakola sheeri yenjogeddeko abantu mu social media baddamu kuba kaakati ensi munnayinzi gule buli muntu alina ekirowoozo ky'osobola okisanga abantu nga bagamba twasuula kuba tetuwera ne ngambako nzi ttiimu erina abazanyi 10 esobola okuwangula omupiira ne ndeetawo ku byokulabirako mu kaseera ako waaliwo mu kaseera Man City lwe yagira akabonero ku Arsenal kuba Arsenal yali efunye red card mwe naleetera ku kyokulabirako mu weekend y'emu nti waliwo ttiimu ezabadde n'abazanyi 10 naye ne zifuna obubonero ndowooza ekyokulabirako ekyali kivaayo obulungi yali Olympic Lyonnais ne ttiimu y'Olympic Marseille era abantu abasinga enkubaganya yaabwe y'ebirowoozo olw'okuba nti nno abantu enkubaganya y'ebirowoozo ebeera yakyekubiira oli aba ayagala ekikye kye kiba kiyitawo ne bwe kibanga oba oli awo empagi ezikikola tezikkirizika oba tezisoboka abantu ngenda okulaba responses eyo ku mukutu gwa X ne ku TikTok nga bagamba nti toyinza kugeraageranya Man City ku Olympic Lyonnais Man City nnene tegikako draw naye ttiimu ya Man U ng'eri mu mbeera mbi bwetyo yazze nejjamu Arsenal ku Emirates mu FA Cup nga bali abazanyi 10 so ebintu bino byonna mu kifo ky'okuwolereza n'okunoonya scapegoat n'okufuna wewekweka mu kasonda bakusaasire nti ttiimu ekyagiremesa okuwangula ekikopo nti ng'efuna red card bweziti ekintu ekyo sirowooza nti omutendesi yandibadde atambulirako yandibadde ateekawo obukodyo obusobola okwewaza ttiimu obutafuna kugobwamu kwa muzanyi kubanga club gundi zino kaadi zino mweziri mu mateeka g'omupiira sigamba nti bazikolera Arsenal yokka sigaana kati ono referee Michael Oliver yakawa Arsenal red card 7 naye nawe olina okwetululamu era bwe kibanga ku kyalo kuliko evvubuka lye mumanyi nti nno likyala kimpadde bwe wabeerawo ennyumba gye baamenye era bakuumaddembe gye basooka okukonkona wayi mwoli nogenda okukizuula nti mwali kirabika ababbi babadde balalonomwa n'olwekyo ne Arsenal okuweebwa red card ennyingi bwe ziti erina okwebuuza emenya amateeka yo kyo kisobola okwewalika obutamenya mateeka ekisooka Arsenal erabika bulungi nnyo mu kukuba amakoona naye okimanyi nti nno buli lwekuba amakoona gateebwa ba defenders okiraba nti nno ba defenders bano bagenda ne beekomeekera mu ntabo ya opponent n'olwekyo bakwata counter attack tiimu ebeera defensively thin era bwe kityo bwe kyawadde no ku mupiira gw'Olverhampton Wanderers bonna babbaaka nga bali eri essajja lyabadde lisimbudde ebyasa Matido Hate nga kyolina okukola kuliyoola naye twasobola kubeerawo bazanyi ba strategic ne babbaaka bonna bwe bagenda mu ntabwe ya opponent bonna balina omugaso oguteeba amakoona ago era buli koona lwe litaanywe counter attack eyo enebeera yakugwera mu katimbako ekyokubiri distance from goal omusajja Matido Hate yabadde kumpi yadi nga 8 okuva ku golo ya Arsenal lwaki ebyokumutega obireka mufubutuliza abike emipiira gobisajja tubasange ku center line ti wuyo naye gwe yagala kola ka shortcut kakutegula musajja ate omanyi bwe baba goba mufuna ebizibu n'olwekyo ndowooza nti osobola you can go around the red card yes. But you can't go through it